Mu kaseera nga gavumenti ya Mwami Museveni bagitadde ku nninga yeebuuza ekyokukola tannaba kukitegeera atunuulira entambula za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne zimulema okutegeera kubanga bwe bamutunuulira tebamanyi kikyazzaako tebamanyi nti atandikira ku ki kubanga ebintu bya Robert Kyagulanyi Ssentamu tebakyasobola kubiteebereza babiraba bulabi nti kati azzaako kino balaba bulabi nti kati eno siteepu gyatuuseeko kino kibatadde ku bunkenke n'oluvannyuma lwakkiriza nti kati gavumenti yaabwe ekituufu egenze Fred Enanga afuddeyo ng'akozesebwa ebintu ebitajjansa mu bantu ng'ateeka ekkomo ku ntambula za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balowooza nti oba oliawo kino kinaabayambako okukakkana ku puleesha kubanga wanaaba tatambula mu bantu kubanga tasobola kuyiiya kiddako ng'ali mu maka ge Fred Enanga mu kusiba entambula za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bavuddeyo nga bagamba nti nedda bassebo si mmwe mulina okusalirawo His Excellency waffe wa walina okugenda ffe bantu ffe twamuyita atambule mu ffe abeeko obubaka bw'atuliisa n'otujjukiza nti NUP ekyali ku mulamwa ogwo gwe twagirondera kyova olaba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye agamba awuliriza ddoboozi ly'abantu kubanga be baamulonda so si gavumenti eri mu buyinza olwaleero eyeeremezzaamu nti yalina omulagira ekyokukola bwe batyo bannamateeka b'ekibiina kya NUP abakulemberwa Shamimu Malende bavuddeyo ne batangaaza ku nsonga zino nga bagamba nti Enanga talina mateeka Enanga talina buyinza bwe stoppinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kutambula bo bano mu kumusitoppinga bagamba nti security ye tematiza era munnamateeka we NUP n'abuuza nti bwe banga security ye tematiza atalaza eggwanga lino lyonna ebitundu ebisinga bituuseemu buzibu ki obwali bumutuuseeko kyokka be tulabye abagezaako okwagala omutuusaako obuzibu era balifa mu gavumenti kubanga babasindika ne pisito nga bazze okutiisatiisa baagala bateekewo embeera okulaga nti obutujju bwayingidde mu ggwanga Uganda era abatujju basazeeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamukuba amasasi naye security gye bagamba etalina bukugu bumala be balaba abantu abo ne babagamba ono omuntu si mutuufu era n'olwekyo aggyibwewo mangu bwe batyo beebulungulula ne bava mu konvoyi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga beebwalabwala oluvannyuma lw'okuba nti babalabisizza ne baswala poliisi ekola okunoonyereza balina obukugu obumala tebavangayo kugamba nti katunoonyereze ku bantu abo NUP be batugamba be babasanga n'emmundu mu konvoyi zaabwe wabula bo batugamba kimufu abantu abo tetubamanyi kuba siffe twabasindise era mu butabamanya singa mwe mwennyini mu abatukwatidde ne mubatuleetera ku poliisi zaffe kyokka nga omuntu ayogera ebintu ebyo yayogerera poliisi mu ggwanga Uganda era nga yakugamba nti bw'olaba omuntu gw'otamanyi ng'ali mu ngoye za bulijjo ng'alina emmundu tomwesembereza kubanga oba tomumanyi tomanyi na bulabe ki bw'ayinza kukutuusaako kyokka ate mu ngeri ddala yakugamba nti singa wamutukwatidde n'omutuleetera weebuuze omuntu atalina mmundu kubanga security ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakuumi be tebalina mmundu omuntu atalina mmundu okwata otya omusajja gw'olabira ddala alina pisito bamusindise ku missoni yakutta pulezidenti kati bw'omulemesa okutta pulezidenti gwe n'omwenganga nti omukwate kyayinza okukukolaawo toyinza kukyagala kubanga ne bwakkuba essasi n'akutta gavumenti yennyini eriwo okumuwolereza kuba yeyamusindise ate okukola effujjo kati bw'aba Sseggwe yeekise mu kkubo lye kitegeeza oba tolina bwenkanya bw'ogenda kufuna mu gavumenti ya kuno bw'atyo Shamimu Malende alabudde mwami Fred Enanga nti yandibadde musajja mukulu ne yeesonyiwa ensonga za bannayuganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula ku lwa ggwanga Uganda nga bannayuganda be bamuyita atuukeko gye bali n'olwekyo baba bakyayagala emirembe baba bakyayagala okugira nga bakyatuddeko akatonotono mu State House mwe bawangaalira olwaleero gye beewaŋŋamizzaamu basooke baleke omukulembeze w'eggwanga amalirize entambula z'emirembe baleme okumutaataaganya nga bino byekwasikirise problemu kaba abantu balina okwekwasizaako n'okwekwasizaako okugezaako okubisa omuntu tumisamu nnyo nogimutunuuliza alabe ekintu kyabo n'ekirala omuntu ng'akoze omusango wakati tuli mu nsigo za eka babanga omuntu akoze omusango nambaakoze omusango baateesaakaawo ne bagamba tyakola ki bagenda mumugulamuko omusango aptunaawo nawo bennyini bali banoonya etteeka boogera tebannazuula na tteeka n'ekirala ekintu katulina wano kubanga katukozeko nga poliisi station zozenakujayo abantu olakye next ezirina katulinateeka ate bojja mukosaibase waliwo bintu ebituuka byoli olwaleero olina okubikomza omuntu afunye statement alina moral authority okugifuluma abantu bamwesiga wa nti bonale bukiddemu ofulumya statement olina okuba ne moral authority okufulumya statement onokyogera abantu bajja kukkiriza olaba maapu ayogedde bwati so si
so si we nansa na kugamba nti nyimiriza enkuŋŋaana za National Unity Platform. Kankulage example. President bw'abayogera ku tribalism ng'agivumirira ng'abannayuganda bonna obuvunaanyizibwa bwe tulina okuba nga tukikumira he lives by example. Bw'agamba nti bannanga obusosoze kibi abantu bajja kukikkiriza era n'agamba bali nti basosola n'aleeta n'example eziraga nti bali bataddewo obusosoze gavumenti eriko etaddewo obusosoze kiriko people be bafunamu nga buli omu abadde akiwako obujulizi ne bannaabwe ababeera nabo abakiwako obujulizi batososola bakola bwe bati ne mu gavumenti agency zonna ezisinga ne institution kirabika kyokka ono akyogedde balaba ye abalansinze kitegeera alina abantu bakabira zonna tasosodde bwaba akola tours tasosola bitundu in fact Uganda yemu kwezo ze yasembyayo okujjamu mu luweero mutuwa mu physics so kaya badaga makatandikire Kampala katandikire mu Uganda kangende mu Wakiso kangende mu kireti yakola yakikola so kyatugamba nti bana bamufulumyako statement bagenda munoonyerezaako olwedde bannayuganda baabalabanga be bali mu kyamu kati banamuna kumuyita ku polisi kubanga bannayuganda olwedde baali bakiraba olwedde obusosoze bano balina bungi naye tebaagala muntu ayogera ku kintu kyebakola n'akiremerako ekyo kirekere problem bannayuganda bo bakiraba ne bagamba olwedde baayogera ku kintu kyabwe batiisa abantu bo kye bakola ne baagala abantu bakibatiise kumbe bo kye so president abantu bamukkiririzaamu okulaga nti obusosoze bubi era kyobola bane bweyagamba nti esomero obusosoze n'amaanyi agateyo abantu bakibondese era bakitambuliddeko bajjeeyo amanyi kubanga nekituufu kubanga president yandikageba tumugjeeyo ebintu ebiraga obusosoze abantu tebandibijje osanga kubanga si yabibawa yalinga ebibye era nelisiti bwe yandize nga akulira ekitongole for example mulogana deputy we Musoga owokusatu Munyankole bawa omutwawusi owokuna Muganda teri era lisiti ezifuluma tubadde tusaba gavumenti ya Uganda oba n'ababivunaanyizibwako baveeyo bafulumye lisiti ezo zennyininyini entuufu kale ffe tubawadde enfu bafulumye gundi entuufu n'ekirala honale asosola mu mawanga omukyala yeddira butiko babbi muddirira twogereko ko katono nnyo ku mugita mutya kuba akakiiko oba kubakulira oba kubakulembera National Unity Platform nga tutandikira ddala ate ku maka ga pulezidenti awo tujjeko abantu nga 10 bokkaawo oba 5 bokkaawo then tuveewo tugende ku mulamwa omulala kati okusookera ddala era bwe tuba tukitunuulidde n'owoogeza mu leadership ya NUP ojja kutunuulira nga kumpi buli muntu akulembera NUP bali ku leadership kumpi bwa kabira ddala bwe kuba kuliko kinene nnyo oyinza okusanga kuliko babiri ate omu abeera eri omulala ate abeera eno it is well balanced president gavumenti mu Uganda fena tukimanyi secretary general muki Louis Rubongoya Munyankole Mutoyi gundi akulira National Treasury Katana tujje ku gundi tujje ku bamuisani kale first lady yetu tumwogera kubanga yo kasogera ku president tumufunye first lady tumufunye twakatandika twakalinga power ndo genda kumwogeza tugende kumwogeza wachi waiswa okimanyi bulungi eki gyole enyini si Muganda si muki kati wogera ku deputy spokesperson muki naye si Muganda Musoga bwojja kuba deputy president nambeshe naye balina okuyesosola era n'ebifo Jole Mugisha in fact Abaganda balina okwekubira enduulu Abaganda balina okwekubira enduulu Kyagulanyi afuga ye yawangula oba yawangula yafuga kati waliwo kubanga bw'otunuulira Abaganda balina okwekubira enduulu waliwo tutunuulira ebifo ebisinga awo ate nga n'ebimu banubiya neri basadani magiki bonna abagundi baliko bonna so ojja kwegendereza nga bonna ne bwoba wetolodde bakyalibe no watolodde system ya NUP obukulembeze bwayo ekituufu mu bikolwa ne mu bigambo abantu balibomu abantu begasa mu diaspora president gyali
wayiswa mu fumbiro gye yamusindika gye bagenda mu nkuli n'amulekayo abantu b'effamily Ibana akwasaganya ensonga z'abaana bonna abali mu makomero bwe tuyita maama makomera sifula. Kiri naye yennyini waali atuula ku Ggundu. Yes, coordinating welfare y'okukyalira abasibe bonna mu makomera kutwalira ku bikozesebwa. Ogamba ogenda okulaba nga abantu bonna olaba waligezaako. Well balanced naye ate Abaganda tulinamu ebifo bitono. Abaganda be balina okwekubira endulu mu National Unity Platform President Kyagulanyi. Abaganda bakoze ki? Bwe tugenda mu kalulu akaggwa waliwo omusajja gwe yamma kaadi naye nga ye ssentamu eri wansi ebukoto ne bagiwa Kagabo. So senga yali asosola. Yes, yali asosola. Ne mu kugaba yatuwadde Muganda. Era na Electoral Commission nyande teliko bamasa wa Kamba. Yes. Oto obadde omulesi akulira ebyokulondesa mu National Unity Platform yandigambye njagala bange nolwekyo kanteeke omuki muganda munnange otunayogera oluki bwe tunakukuta ekiro okitegeera ne tugamba tuwono naye yateekawo abantu abava mu kabiri ez'enjawulo okulaga balance akulaga ekifaananyi ekikulu ekya Uganda weyina okubeera nti era Uganda ebeera balansinga buli region ensanyufu okyobola noono mu kutambula mutuwa buli region yabadde ensanyufu kubanga buli region erina representation yabadde well represented mbadde nkyakugamba nekirala example endala entuufu ya diaspora eyo ndaba omuntu ava eno n'agenda mu diaspora ne bamuwaniriza nga tebamusosodde nti ono wakabira kyobawadde nga bamuwa olwokuba naye akavaako alina byo eyakavaako leader wa diaspora yabadde alina byona ne bamusikisa kati ekisanja kye bwe kyaweddeko ne bazzaako Dr. Kawu naye ng'era oli eyasooka abadde bwe tugenda e Dubai chapter ye Dubai tulinawo Patricia Mugisa si Muganda Abaganda lwaki mutusosola mu kintu kitulanga tuli batono maybe bano kye baali bagezaako okugamba bakugambe ndooza bayinza okuba baatudde ne babikekanye ne bagamba tunalyekenyenya ate ogenda kubanga Abaganda Kyagulanyi kizuukuka Abaganda obongere ebifo badde oba mmingo kyanguza nnyo eri bayinza okuba nabo kyabatiisiza nti kabinet oyanagireta yonna ya NUP ne baleeta obukulembeze bwa NUP across the mobilization teams bajja genda okwekanga ng'ate kumpi Abaganda be batalina biki ng'ate efo biweereddwa ki ne balanga kijja bbala bissannyo nebagamuwaayo ne gwe waddira mbigere wa Mary Anthony yali Muganda yali akulira ebyamateeka yali mwamugisi yali mukamange bandibadde bagamba nti Shamim Manede gwe w'emmamba gobeera abeera mu kafece wa Mary akubeere wansi naye bagamba era wa Mary Anthony ng'abakulembera kubanga president waffe bw'aba atunuulira nga adesignatinga n'obukulembeze bwa NUP nga bonna babutunuulira batunira ensonga nnyingi nti kuba regional balance ngeno nkulu nnyo mu bukulembeze nti osobola okuba ng'olina omuntu nga yandikoze ekintu naye n'ogamba nti okusinziira ku regional balance tulina okuba nga tuteekawo omuntu arepresentinga essayidi tunuulira obukulembeze bwa palamenti nga bwe baatuba mu Mataya Ssembuuka Namasaka chief opposition whip Nambeshi deputy chief opposition whip Nanje Averi olagera balance y'abantu abasatu gokka neba seyongedde ezo kabira tribalism tugikomyawo omupiira tuguddize enanga besorting n'abantu ebya tribalism bagende mu national resistance movement bagijje ene waffe mu National Unity Platform tugende ku nsonga era tukubukasukawumbe obubwe nti tulina okugatta amalowoozi gaffe okuvumira obusosoze ogenda mu maaso mu gavumenti ebwe yalemera kutunga obusosoze bungi buli kitongole kyonna kikulemberwa abantu bali sayidi emu n'essente z'amannayuganda zirimu okubbibwa abantu abasayidi emu ate nga n'abantu basayidi eyo emu ate naye waliyo abanyigirizwa bagamba nti bannange bali bakola kakundi kaabwe bagenda balonda abantu be balya nabo so nebatwekwekamu nemutulowoozesa netuzumika ffenna naye ng'olumu naffe tulina netukola ki tubonaabona tulina so kyetulina okusoogera ddala okukola tulina okugateddaobusosozi obwabantu abati Uganda temwagenda kwerwanirira kubanga tekiriwo nga tumaliriza enkono nti bannayuganda bakizudde bano bagamba nti bali balwanirira naye bagenda okukola ekituufu bakozesa abantu abaali abafudde kabira yonna na buli bo ne beenuula ekitegeeza kati honorable ffe tukitegeere bwe tuti ne bannayuganda bakitegeere bwe bati abatulaba ku mikutu gyaffe gyonna nti tulina eggwanga limu mu Uganda lye bayita people power
n'omuziro gwe gumu gwe gwa people power. Ffe tetukyali mu bino, oli Muganda, oli Musoga, oli Mulango, oli Muki. Ekitugatta ye people power. Ate ekikyongera ne kitugattire wamu mu ambuleera National Unity Platform. N'erinnya ly'ekibiina oliwulira. National Unity Platform. Ate nga nayo President yavayo era n'aginnyonnyola era tubadde nga tuginnyonnyola namwe nga muginnyonnyola abantu. Ndine National Unity Platform veiko yaffe yeringa emmotoka yaffe kuba people power egatta abantu bonna abanyigiriza nga tebasosodde. Ekitega tubaneeri kusaidia enyale mu abayeri mu dabajja ne bagamba bannange abantu baffe bano nabagamba naye temujjako kigere temujjako kigere mu kinyambe tulina conference zino zetukoze nnyingi n'abantu bangi abatukire na one of recent waliwo contingent 10 yantu balwanako mu gundi mu lutalo lw'e Somalia naye nga balina nabo complaints nnyingi naye ekyenjagala okugezaako okugamba nti kye balina okutegeera nti ne mu bo bennyini munda mulimu aba NRM people power naye nga batugamba temujjaako kigere mu bibi people power erimu abantu bonna abaagala enkyukakyuka bakkiriza nti obukulembeze bwakyuka naye ne National Unity Platform eringa veiko yaffe bannayuganda baba bagamba nti banna people power tugisanga wa tuba tukifunga bannayuganda bagamba tukisange mu manvuuli naye era bannayuganda kyamulanyi n'abalekera n'ebbeetu nabagamba naye mmwe muli baddembe bwe muba musanze ewantu nemugamba nti waliwo ab'amaanyi babiri ng'ono aliko simba endala naye nga w'amaanyi alwanyisa nkyuka nemugamba naye bano bombi balungi tulina wamabuli tulina n'ow'enkyuka tukano n'owakisungu ne tukoze tutya era yabalekera ebbeetu kyokola bati awo mujja kusanya olwo bakomyawo ekisungu ne basirika naye era president kinanga akolagana tubadde mu northern walimukiiki oyo gwe tubadde naye oyo omusajja omusajja naye siwaffe wefudde naye ogenda wala twaliho yino okwemanga president election ageze okabuda Moses nyakato nanyegeza bulungi president nyakato nebateekateeka buli kimu kubanga yadde nga beefudisibwa ayire ekisumulukuti naye ate kati ako abakonfuzinga olaba obudde bututwala tugenda mu layini eyo yennyini eyattuwa country wide tour tugenda ku phase 2 oli mukyalo ow'e Kampala MP munnamateeka wakati mu kibuga tukyera tukiyonja abantu baagala okukiwulira ekibuga yentabiro ya buli kimu ekibuga gwe mutima gwa Uganda fe abakulembeze be mwalonda mu kibuga era mwatulonda nga mutondedde ku mulamu ogw'ekibuga nga mutondedde ku mulamu gwa pulezidenti oba kibuga kiseka nga mutulonze ngera mutwesize nti tetubakuba mabega tetubakuba mugongo ekyo kye muba mutulagidde kye tukikola kubanga ffenna ebitunyigiriza bye bibanyigiriza ebibanyigiriza bye bitunyigiriza ffenna tuli muki mukatu era kankubule nga sinamana kugenda wala mapu teba muntu wakuli mubasomola nti omukulembeze mulogo omuntu omukulembeze mutanyigiriza okujja kuba yava ku mulamu gw'abantu olw'ensonga fine ayinza okuba nga alina akasente kaafu but at the end of the day akasente ako kaafu takabeerako mu isolation okutegeera tulina okwebeererawo okutegeera tulina okwebeererawo olw'ensonga ebizibu bifaanagana era bw'okyama bwoti okunywa amafuta era liita ebbeeyi gy'eriko nawe yadde obeera mukulembeze yegyokolaki gyoganywerako kati atajjukira bw'olina n'obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze okulaba oyambyeko otya banno mutambudde mutya olwekisa mukati ngaffe leadership struggle ogyongeddemu ki okusobola okukushinga kubanga teweeteekawo wekka okitegedde obeera ng'oli mukulembeze oba teweeteeka mu kifo nti waliwo amaanyi nagamba waliwo amaanyi bikibi kyabantu boogera naye mu political leadership yonna omuntu tabeera mu kifo kubanga yeekiw'amaanyi abeera mu kifo okubanga amaanyi g'abantu ababa mutadde kitegeeza baba batudde mu kifo abeera representative kati nalonda emitwalo 30 kati bwenjogera kisona kyenjogera wa oba wonna kirikwa kinamunga kirikuza kikogo naye nga jjukira ate mu kibuga Kampala nenkitegera nalondebwa ate n'okusinga tebalonda bulonzi tebalonzi Kampala agenda bakalira emyala agenda Kampala naye balonda emikali national ajja okusigala ku mulamu gwa pulezidenti akimanyi tekyamuteeka mu Kampala si kuba nti afunayo ku musaala n'agenda nayamba ebibiina by'abakyala jesi naye akimanyi nti yadde ebibiina by'abakyala babadde babira naye babifrustratinga obutale babubagobamu mubodaboda babagoba ate gavumenti webanga terina wiiri kuyamba abantu bakolera mu kifo gwe MP ne bwoba okoze ebifaanana bitya ogezaako bugeza kitegeeza
kiba kikukakatako nnyo ng'omukulembeze okubeera ng'okumulamu omunene. So ku nsonga y'ekibuga Kampala oba kukiina oba kukiyonja ffenna tulirongo overdue. Era bw'ogenda okugattiramu na kino baatuganye okuddamu phase 2. Bannayuganda bagamba ne pulezidenti agamba tugenda phase 2. Bw'omukulembeze w'ekibuga Kampala ku nsonga ezimu ze batunuulidde okutugaana okuwandiika ekiwandiiko ekyo ekitugaana batunuulidde security ya Honorable Kyagulanyi. Gwe nga gwe munnamateeka walaba bulungi nnyo omusajja ng'akutte pisto mmotoka ya pulezidenti kwennyini era nga n'afaayo n'atugamba nti twakola ensobi omusajja oyo twandibadde tukola ki tumukwata era nga yemu yavaayo n'agamba nti we tulaba omuntu ng'alina emmundu tetumwesembereza naye essaawa eno batugamba nti pulezidenti tali seefu ne security ye bakanyama baali nabo bamwetoolodde tebalina buyigirize bumala naye nga tetwambudde gundi zonna western gundi zonna batugamba talina security. Tumaliriza tetufunye buzibu wadde okukubibwa akataasa wadde okubba akataasa wadde ekikajjo ku kkubo. Tutambudde tukomyewo bwe tutuuka mu Buganda security weddira. Kati ekisookera ddala ekintu kyonna ekikolwa nga kiri mu mateeka olw'ensonga lwaki amateeka gago ekyateekesemu amateeka ntuba ne constitution n'amateeka bamanya nti munsi mujja kutuuka nga mulimu abantu abalooza nti bo baamaanyi balina ssente nnyingi balina ebintu bingi basobola okusapulesinga oba okusibisa abatalina oba bakulembera. So etteeka ne balikola nga lyo lyerina okubalansinga omwaka n'omugagga ali mu buliza n'atali mu buliza. Ffenna at the end of the day twatunogera kyekutatuga ba constitution egamba nti etukkiriza kati constitution ya Uganda okusookera ddala etukkiriza okutabaala ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekibiina ekiri mu buyinza ekyawangula oba kale ngeri ekibiina kyebyobufuzi ekiwandiisi kiri mu mateeka kikkirizibwa okutabaala n'abantu bano naye ng'obadde tonnabagala kugenda awo n'abakulembeze bennyini abaalondera abantu nga ne pulezidenti Kyagulanyi wali bakkiriza okutagana n'abakulu bakolaki ne baalonda ne baweereza kubanga oba onoofunuka ebirowoozo byabwe oba onootuusa otya mesegi byagala okubatuusaamu onootegera otya ebizibu byabwe nga tebakukkiriza kati okusookera ddala okutabaala tuwa kuli mu mateeka.